Ssebendera y'ekibiina kya Republican Nagagga Donald Trump avumiridde emikutu gy'amawulire egivuddeyo ne gitegeeza nga bwe yakolaganye n'ekitongole ekikessi ekikola ku kunoonyereza ekya Federal Bureau Investigations okusobola okuteeka ebigambo ebitali bituufu ku Clinton n'ekigendererwa eky'okumusubya akalulu. Kino kiddiridde akulira ekitongole kya FBI James Comey okuvayo gye buvuddeko n'ategeeza nga bwe bagenda okwongera okunoonyereza ku mabaluwa agaalimu obubaka bwa Clinton aga emails agasoba mu 60,000 ge yaweerezanga ssaako n'okufuna bwe yali akyali minisita wa Amerika ow'ensonga z'ebweru ng'amabaluwa gano yagezaako okugasiimuula okubuzaabuza obujulizi bw'emivuyo gye yeenyigiramu egyali gitakkirizibwa mu mateeka. Ensonga y'amabaluwa erinnya enkandago ng'ereetedde abawagizi ba Clinton ssaako n'ababaka ba Paalamenti abali mu kibiina kya DP mu lukiiko lwa Senate okuvumirira ekikolwa kya FBI nga bwe kiremereddwa okulondoola enkolagana ya Trump ne President wa Russia Vladimir Putin eyinza okubeera ey'obulabe eri eggwanga lya Amerika ssaako n'ekya Trump okulemererwa okusasula omusolo okumala emyaka egiwera wabula ne baagala okutabula Clinton ku ssaawa envannyuma. Okuva ekitongole kya Federal Bureau Investigations lwe kyatandika okunoonyereza ku nsonga za Clinton ez'amabaluwa, obuwagizi bwe bweyongedde okusalako, obuwagizi bwe bukendeeredde ddala nga Clinton ali mu kutya nti yandiwangulwa. Eggwanga eri Amerika lironda ssabbiiti ejja ku lunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 8 era nga liri mu keetereekerero ak'okusuula akalulu okulaba ani anaddira President Barack Obama mu bigere. This is Kingdom TV.